Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ntigamba buli Muganda FN yavudde mu komera. Abene mwegendereza nnyo media ezibalumbo bajja ko interview. Ezo media nsindike bulungi. Era nga kibagenda okuyita mu bagenda bawo obutwa mutandika okunkumukanga ebiyenje. Obutwa bagenda buyisa ku microphone zibagenda bawo buuzako ebibuuzo. Oba n'okuba nti ebintu bana bayita ku bupato okulya okukola ki mwe bagenda okuyisa obutwa obugenda bakunkumulanga ebiyenje. So baganda bemwe najala bategeza mwenna buli yavudde mu komera wewale kituyita media. Omuntu atakubuuliridde atabaddeewo ng'oli musibe ng'akozeyo ka posti wadde n'akamu kebere TV kebere ki lwaki essaazi n'akulubirwa nnyo amanyi biki bibadde mu komera. Era lwaki baagala nnyo okumanya ebibafaako essaawa zino nga famire zammwe zonna zibadde zibonaabona abaana bammwe tebasoma temuna kyakulya nga tewali TV ebere radio ebadde esasuladde school fees z'abaana bammwe. Babadde bagwagizi ba NUP abadde mukulembeze waffe n'abakulembeze ba NUP lwaki mugenda ku TV ne radio station nga munduma. So njala baga bagambye nti mwegendereze nnyo TV ezibayita n'okubakyaza za butwa era mugenda kunkumukanga ebiyenje mwewale interview era muziveko kubanga interview sizi zabasiba gwanga lya Museveni yabasiba ate nga basibira gwanga lyammwe limwagala okukyusa mu ngeri esoboka. So ekyo kyembadde njagala okubaga mune bagala bafa bavuddeyo mwegendereze nnyo ku nsonga ezikwatagana ba interview ababuuza naddala ba media mu Uganda nti kyabulabe nnyo era mugenda sigala nga mufuna obulwadde bwe mutamanye. Ekyo kimaze nzize mbagamba buli lunaku nti abakulembeze ba NUP mwenna we muli okubulira mutendera gwonna mwegendereze nnyo entambula yammwe endya ensula na buli kimu nendoza mukyaganya okuwulira. Mukyaganya okuwulira naye njala kiddamu kibagambe mwegendeze entambula yammwe endya yammwe ensula n'emikwano gye mulina kubanga ebintu bizibu nnyo. Ntandise bwe nti omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza mukama wange nti nfunye information olunaku lwa jjo lwakuba nadde sobola kujja. Entegeeza nti mu makaago gwennyini gw'owunzikiramu olubaalwo n'owunzika otulootwo n'owoomerwa era n'olowooza biki bigenda okuddirira ku byekukwatagana ku ggwanga. Ntegeezeddwa nti nkutegeeze nti ennyumba yeeyo naddala mu ddiiro w'otuula okulya emmere oba ne mu seating wepo ne mu studio w'okakkalabiza eddoboozi ly'okuyimba ennyimba ezigasa ensi eno n'okuzizuukusa. Ebitundu ebyemmenye mu nnyumba yo birimu obuwaya obukwata amaloboozi obukwata ddala mu byokwerinda direct. Kino kyakolebwa abantu bolowooza nti mikwano gyo oba ba state mafia basindikwa okukola ekintu kino. President jala kutegeeza nti studio yo ddamu ogikebere ofune metal detectors oba ne ba experts bajje bakebere studio yo eddiiro wepo ne dining yo mu kisenge yo bangambye teri just bangambye nti eddiiro dining wepo ne studio era ne compound ye bagyetegereze nnyo mu perimeter zaayo kwandibanga kuliko obumu obulala obusika amaloboozi nga nenga bantegeeza nkutegeeza studio yo mwakakkalabiza ennyimba eyawaka okuli eddiiro wepo ne sitting room yandibanga ya wiringibwa dda abasajja bafuna buli kimu kyoyogera wepo kyo discussing ne mukazi wo n'abantu abalala. So njagala kutegeeza mukama waffe wegendereze nnyo ebintu biri mu nnyumba yo byemu ku bintu byatereddwamu. Ensonga endala era omukulembeze waffe njala kutegeeza nti ojjukira emabagaka bwe nakuwako information ey'omusajja ono Omuyisirayiri ali essayidi eno ali mu Uganda ku sayidi y'ebusiika akola emirimu gy'okukola ebyokulwanyisa n'okutendeka abajaasi ba SFC. Omwami ono yazzemu n'akontaktingibwa ngeri amukontaktinze ku luno bamuyita Odrek Lwaboogo. Ono omusezi alina bbuca y'abantu atunda ebiwoowoolo ebibumba ensigo n'obutaago bw'abantu mu Uganda ng'abutunda katale k'ensi yonna ku bbeeyi ey'ensi ku busesiko. Omwami ono yakutte obuwumbi 6 bweddu obw'ensimbi za Uganda n'addamu n'akontaktinga omwami ono amuleetera ba machinery already abatuuse dda basobole okukolako obulabe sina kindi okumaliriza kubanga akatego ke baali bakozaako emmotoka akatego kano kaagana olw'ensonga twakagwamu emmotoka baali bagitaddemu obutwa obumu obukwata amaloboozi obukwata endagabifo kye tuyita GPRS oba Global Position System n'okuba nti baali bakwetegekedde okukozesa accident emmotoka baginako remote okuba nti basobola ogikontrolinga bwe baba bagyagalidde wonna. Olw'okuba nti kati ekiwa kitegedde omwami ono Odrek Lwaboogo omusezi alina bbuca y'abantu etali ya mbuzi. Omwami ono yeegulidde omuzogo okutunda ebibumba ebiwoowolo by'abantu nga bebasalirako mu malwaliro n'abitunda katale k'ensi yonna. Yakutte obuwumbi 6 obw'ensimbi za Uganda n'abudwa omwami ono asobole okunoonyayo abantu abalala bagenda okukola omulimu gwe kubanga oli yetwamu exposinga. Mu bantu baleese bayongeddeyoko munne omu gwe bava mu nsi y'emu ne bongerayo ne bakyeruppe babiri. Bwe ngamba bakyeruppe babiri bo bennyini batuuse dda bazze n'emmundu ez'ekika ekyenjawulo ezisinga ku zino zetulina mu Uganda nga zigenda kukozesebwa okunoonya wepo n'okutuusaako obulabe kubanga bakimanyi nti oli bulabe bw'amaanyi bw'obanga okyali mu Uganda naddala ku ligimu yaabwe. So mukama wange Robert Kyagulanyi Ssentamu jala kutegeeza butuufu nti omwami ow'ebusiika yaweereddwa obuwumbi 6 obw'ensimbi za Uganda
nayongerwako n'abatemu basatu omu wa ggwanga lye ababiri bakyeruppe bwe ngaba kyeruppe mutegera bulungi nnyo bwe bayita omuzungu abazze okukola omulimu ogwo bali mu Uganda bakola emirimu egyo naye nga zonna programu zikolebwa ebusiika olw'ensonga nti state ekwekengedde nnyo temanyi kikyozzaako ate nga bakimanyi nti wagaana okukola ensonga zaabwe ate nga tolizikola kubanga byonna ebyogera byonna bya kifere kati naawo nga bulijjo sigenda kulwawo njagala kutandika ne information entuufu ekigula lugi kiwedde mwe bali kiwuliriza nnyo mukama abankumira takumira mpera bawulize ekigula lugi kanjala tandika ne information eno nabagambye nti owemmeme ntono totawana kujja ku video eno nenkugamba nti owemmeme ntono bosobola jamu ne oxygen otule nayo ku meza eno video ya leero asagala muntu akaba sagala muntu asisiita bigere njagala ulize bulungi nyekigera mu maso mu Uganda buli omwajja kutya ensonga ezigenda maso ku social media zonna muzimanyi bulungi buzitambula ensimbi zasasuddwa abantu bali mu kwogera lu Japan ate fenga twalaira teri kwogera lu Japan wali ku media ensonga tulina zogera nga bwe zirina okuba so kati ntuuse n'ensonga entuufu ntandise bwenti ekigula lugi kiwedde kati video etandise njala muntangire yose tubahabula tabayisa mutano wa akarekyezi muntangire mutabani we muntangire family y'ababbiya muntangire abantu bonna ba government bonna bajje babere kuno muntangire Mr. Kagege Nyereko Muhammad njagala bere ku program ene kwa gwe njagala otandika naye enkwezenge tuzikoye okwefula nti muli balungi nenga lemu okutta abantu baffe ntandise bwenti munnange atalu kutambulira kusibira ya menvu twade tuli awo nga baganda baffe abapatadde abavudde mu komera naye nga tebannabata mujjukire ndabagambye mugula amaaso mugaziye amatugano muwulirize omumpembo ono ku ssaawa emu ey'okumakya ono gwe bayita Nyereko Muhammad Kagege Mr. Kagege omwami ono yakeera n'akola post n'agamba nti gavumenti ete abantu ba Nuupu kubanga tebalina musango omanyi lwaki yakikola nabagamba muba mugenda kola ekintu ekigwa mu Uganda mwegendereze nnyo statement Kagege zaakola mwegendereze nnyo Omushara statement zaakola mwegendereze nnyo no Frank Kasumba statement zaakola Frank Gashumba ne Frank Gashumba mwegendereze statement zaakola ku posti zaabwe nga waliwo ekigendo gwaawo media zonna ziba zimanyi radio ziba zimanyi TV zimanyi ne ba personal bani n'abantu ba public figures abawagira endane baba bamanyi kigendo genda maaso gyokukola posti bakola babajuliza bujuliza ku bintu bagenda okukola kati omwami ono Nyereko Muhammad Kagege yakeera ku macha n'akola posti n'agamba nti bate abaana ba Nuupu mbo kuba tebalina musango ba Edi Mutu ba Nubian tebalina musango kubanga yali akimanyi nti yali yakola ddo omulimu ogw'enjawulo gwe baali bamutuma wano wentandikidde njala muntu agingire Nyereko Muhammad ategere nti abantu bategeera olw'okusirika nawoza nti abantu bategeera before nga tebannataba Edi Mutwe Nyereko Muhammad ennaku mpawe kaaga emabega wasindikibwa okuva mu State House yose lutabasira mutano wakarekizi yakusindika ogende ekitalya prison osinkane oluseregende lw'abantu abali basiba mu kkomera ly'ekitalya naddala ba Nuupu njagala oveewe wakane nkuswaze kubanga n'obujulizi abaana bagenda bwejjirawo kwennyini kati eno drone yange yampadde information nenga boke nyini bakujja bakuswaze Nyereko Muhammad before oba 1 week nga bano tebannateebwa Nyereko Muhammad yasindikibwa Yosef Tawasira mutano wa Karekezi agende mu kkomera ekitalya asinkane ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Magiki bonna abasinga obungi abakuba ekipindi abakyusa obwongo bagende okufuluma nga tebakyayagala kwogera ku kigambo people power okwogera ku kigambo nkyukakyuka oba ku kigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu ono yasindikibwa n'ebigambo ebikawufu ennyo ebisasamaza n'okwonna erinnya lya Nuupu n'erya Kyagulanyi Ssentamu nga babategeeza ebigambo bino wammanga yabagamba baganda bange mufiira bwereere abantu bamufiirira already abasinga bonna ba parliament aba bakansala ba chairman LC5 ne family zammwe tezina kyeziridde bali mu ssente bali mu kufuna n'abagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna ensimbi nnyingi nnyo n'abalala bafuna ensimbi nnyingi nnyo kati mwe temulina kye mulina bafiira Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala bagamba gavumenti eri willing obbawa ensimbi n'obbawa amataka n'amayumba eby'obugagga muve mu kintu kino mukite mufiirira ki bw'amala obbaga ebigambo bino nabagamba nti nze mbabuulidde bwe muvaayo munoonye nze mbatwale mujja kufuna kye mwagala naye nga nze mbatuukirire mbagambe nti abasajja bakwata dde omusimbi mwe mulina omubonaabona ne famire zammwe naye nga ate abasajja Kyagulanyi Robert Ssentamu ne banne bafuna dde omusimbi ono bw'atuuka mu kkomera n'amala okuga bigambo n'abantu abaana bafunamukko enkenyana n'oluvannyuma ndowooza omu ku bakulu eyali mu kkomera eryo owa Nuupu naye nga musajja mugumu nnyo yagamba bannaabwe ebintu bino wammanga bannange abasajja bantu bamanyi bakozesa nnyo ebigambo by'obulimba n'okukyusa abantu emmeeme njagala bagamba tusigale ku mulamwa kubanga tukimanyi nti ebbanga lyonna banaffe batulwanidde tusobola bavamu essaawa zino kubanga zino ssente za Museveni no n'ebigambo byatugamba si bye bitukozizza
era okuva mu komera Nyereko Muhammad yali akimanyi bulungi nnyo nti abaana bano bagenda kujja tebagenda kukkiriza ade muntu yenna wa Nuupu kubasemberera wadde okubaliraana bwe bali olw'ensonga yali amanyi nti omupiira gw'amazogo kuba bulungi nnyo amazogo teekateeka naye ekyammala enviri ku mutwe kwe kula nti abaana olwafuluma mu kkomera ate baafuuka bakambwe nnyo nga baagala nnyo ekibiina kya Nuupu n'okusinga bwe yali alowooleza awo nno ne gumusala era ne gumukuba bulungi nnyo neekuba golo munda awo nno n'aswaluka Nyereko Muhammad kansubire nti message ekutuuseko bulungi enkwezenge n'okwebuzaabuza ng'afukaana aba ebiseera ebisinga kintu kibi nnyo omuwaddugalira ng'entamu ezifumba kasooli wali ennamanve muganda wange obukodyo bwonna emukozesa bwaggwawo dda ebintu by'okubuzaabuza ne mwebuuza nga beposition nga muli opposition tukimanyi bulungi gy'oli mukozi wa Museveni era nga n'ebintu bigenda mu maaso mu Uganda muli part of that lwakuba temuswala mwagala kuwulira buwulizi bantu naye nga mukimanyi bulungi nnyo tugende mu maaso awo nno eyo ngimaze ngenze gende ku point endala ensonga endala nabadde ndi awo ne mbagamba nti ekibiina kye bayita forum for democratic simanyi change kino kye bayita FDC nabakoledde post ningi batera ne bagamba nti abantu bano ba comedians era bade bakola ne government y'omupembe Beso tobasaba mutano wale kwalekezo kumala ebbanga ddene nnyo nga abantu balowooza nsaaga kyazuuse lunye nti nno bano abantu bagenza okujja okukola ekintu kino baggala offices zaabwe oba yafeesi zaabwe eggwanga lyonna bade bamaze okukkiriziganya n'abakungu abamu gavumenti bakole ekintu kino nga balina olukwesese olugenda okugazawo offices za Nuupu mu Uganda yonna nekamooca kubanga bajja kuba wa reference nti ekirwadde kya Ssennyiga 19 kingi nnyo so nno namwe offices zammwe mweziggale ng'ekibiina ekirabo kyaziggadde meeting eno yatulamu omuwandiisi w'enkalakkalya w'ekibiina kino gwe bayita secretary general wa FDC omwami gwe bitwita nandala mafabi yatula n'abasajja ba gavumenti ne bakkiriziganya era bayise ensimbi mu mikono nga ziva mu state ziwa FDC ne bakkiriza okuggala office zino nenga baleka basasudde ali zonna ezibanjibwa office zino ku bbanga litaligere bagenda okuggala office zino wali tewanaita ada kaseera mpawe kaaga office ne ziggalibwa eggwanga lyonna nenga nandala mafabi yali amaze okutunda office zino nga ziwaddeyo ziggalibwewo n'ekigendera ekyokamafraging nawe bajje ate bagaziza office za Nuupu so abantu ba FDC Forum for Democratic Change bambi mwebaleje emirimu gye mukola ffe tubalaba bulungi nnyo mugezaako kutunda eggwanga n'ekyo nakyo mukola kya bwereere ensi ebalaba ekyo nakyo nkimaliriza nyenze maaso ku firimu eyandeese ntandise bwenti kitalo nnyo ddala abantu baffe abaviiriddwako abaagala baabwe emikwano ab'eŋŋanda abaviiriddwako abantu baabwe mu ngeri omu oba endala njala bategeeza eno message ngenda okusoma olwaleero nzibu nnyo era mugome naye nga kino kyonna kiri mu kakundi k'abantu abaagala ensimbi gy'obera tebagenda genda nazo kino kye tuyita first family ey'ababbi n'akakundi k'ababbi abali mu gavumenti abatayagalira bannayuganda kino kye bagenda okukola oluvannyuma lw'okukuumibwa ensimbi mu nsi yonna njala okubaza bannayuganda mwenna abali ku mutimbagano gwa Twitter mwebale kukola omulimu guno kubanga singa si mmwe singa gavumenti y'omumpembe ey'ababbi Yosef Tabasiri afunadde ensimbi ne mwe muziremesezza ate bajja zibawa wetwogerera IMF World Bank UN World Health Organization baganya okuwa Museveni ensimbi on grounds nti sente mu nsi ye mulimu obukenezi bungi mulimu okutyobola eddembe ly'obuntu ate mulimu n'okulema okubalirira sente zebabwadde mu muyaga ogwasooka ogw'ekirwadde ekya Ssennyiga 19 bamugambye ne bonookomba ku paasi tugenda kuwa sente okuggyako gwe noonya gy'onojja sente olw'ensonga tukutegedde mu kutta abantu tolina yakwatira nsawo ekyo nga kiwedde nga sinasimbula genda wansi eyo njagala bagamba ekigambo kino bwekiwulira bulungi kuno kwe kunoonyereza kwe nga sinagenda mu meeting ey'abampembe gye baatudde ntandise bwe nti obadde okimanyi nti ekirwadde Ssennyiga 19 tekirina ddagala likiwonya ekyo kyobadde okimanyi era kyekyaleeta essalina eddagala ly'okubagema naye omanyi bakugema ki kyekibuuzo before nga sinagenda eyo njala bagamba buli muntu gumya munno era buli muntu fuba nnyo okunaba mu ngalo okwambala akabikke n'okwewala ebifo ebirimu abantu abangi nkiddamu fuba okunaba mu ngalo okwala ebifo ebirimu abantu abangi wepo n'okwambala akabikke emimwa bw'oba tolina kyokima mu bitundu bingi nnyo sigalako ewaka olw'ennaku zino entono olw'ensonga tetwagala bafiirwa bangi nnyo ekigenda mu maaso mu Uganda temumanyi lwaki bakikola lwaki abantu bafa kyengenda obabuulira olwaleero mujja kutya nze sitya lwakuba lunne bagenda nti mpeddemu amanyi g'ekisajja nga amaze okufuna enteekateeka y'abana abantu n'enzigwamu amanyi g'ekisajja olw'ensonga nti ebintu bino bibi nnyo ntandise bwe nti abaleeta manyi kye bayita okugemebwa kiri bwe kiti ensi bw'efuna ekirwadde nga kino
ekirwadde kino bakinoonyereza kumalo kinoonyerezaako ne bakolera okugezesa ku ddagala ki erinakikendeeza oba erinakijjawo kyokka eddagala lino erigemebesebwa abantu eddagala lino terikozesebwangako kunoonyerezebwako yosobola bagamba nti balikuba tolina gwovunaana kubanga n'eddagala erya ssenyiga abaddeko emyaka n'emyaka n'essiri basooka kukola kye tuyita survey ne research kino tebaakikola kati batakikola kitegeeza nti eddagala lino leka terikola ku bantu abamu ekyo nkimaze ekyokubiri waliwo emitendera ebiri omutendera ogusooka nti bw'oba ofunye obulwadde nga buno bwa ssenyiga obeeramu obuwuka obwo obuleeta ssenyiga n'ebintu ebirala bikuviirako okufuna obulwadde obwo naye ate bano baba bagenda okugema ate bakozesa obuwuka bwennyini obwefaananyiza nawo obukuli mu mubiri bwe bakuba kitegeeza nti obanga bakozesezza ssenyiga 19 akawukawo kennyini nga kekakulimu okugema ate bakolayo akawuka akeefaananyiriza kano ne bakakuba okulwanyisa kali akali munda wane wajja ekibuuzo omubiri gwo nga gw'omuntu eddagala lino terigezeseddwa kumala myezi 6 kumanya nti lisobola okukola bwe riti okakasa otya nti akawuka akakulimu bwe banakuteekamu akokubiri ketuyita vaccine kana onoosobola ebintu bino bikwasaganya mu mubiri ogwo kubanga bakuba prototype y'akantu ako kennyini akali ku mubiri gwo kitegeeza gwe kennyini gwe bakolerako research olwane n'obuntu obwo jjukira mu Africa 90% tutambula n'ebirwadde ebitanazuukuka kati bakuba akawuka kano bw'oba wena akawuka ka ssenyiga 19 vaccine eno etegeeza bakuba type ndala y'akawuka akagenda okuba nti kalwanyisa kano kati obuwuka bubiri bulwana mu mubiri gw'omuntu omwo olina ebirwadde byo ekitegeeza nti ogenda fuuka gezesezo ekinavamu nti omubiri bwe guba tegusobola ogenda kwabikanga bomu ofe kati njala bategeeza kibayita vaccine bakola ekintu ekyefaananiza n'ekyo ekikulu mu mubiri ekikuluma kye baleeta ne bakuba okulwanyisa kitegeeza bakuba kawuka kennyini kalwanyisa akawuka naye nga gwe bagezesizaako balina okumala okugezesizaako ebintu bino omubiri gwe gunaabisobola bwe guba tegubisobola bagenda kukola batya awava ensobi era mwenna abaagemebwa mbalamusizaako baganda bange mwe bali nnyo mubalire ddala mujja kuba bulungi temufaayo bagamba embulire tefa yonna naye ng'ate kinyinza obbagamba omuntu oba wakufa ne booneewalawala empango ojja kufa naye kye mulina okukola mukole bye mbagambye mwewala ogenda mu bifo ebirimu abantu abangi mwambale obikka emimwa munaabe mu ngalo temukola bintu mutalina kukola mukitegedde bulungi mugende kugola Moses munoonyereze ekintu kye bayita vaccine mufune enzivunula yakyo kye tuyita definition mumanye bazikola batya kiki ezikola mukitegedde bulungi katugambe nti bwe mba nnina kambawo ekyokulabirako bwe mba nnina nkugambe ki bwe mba nnina ekifuba ekyolukololwa oba ekyakakololwa oba okukola kati bwe mba nnoonya eddagala nga ekifula nga kyanjawulo kiki n'ekifuba kya bulijjo bwe baba bagenda kunoonya eddagala ligenda okujjanjaba ekifuba ekyo ekinnuma ate banoonyayo obuwuka bwennyini obwefaananyiza obuli mu kifo ekyo bakuba kati ne bagattamu type 2 ez'obuwuka obwo mu mubiri gwo mbagambye abafirika ebitundu 9 ku buli 10 tutambula n'endwadde ezitamanyiddwa kati endwadde ezo bwe zituuka mu bintu ebyo ekivaamu ojja kubalukanga nuclear kati ntandisi alright ekitongole ekikwasaganya ensimbi mu nsi yonna kyetota World Bank, IMF, World Health Organization, UN ne EU bonna bakkiriziganyiza kimu nga tebaawukanyeemu nti teri kuwa nsimbi Yosef Tabasula mutano wa Kalekyezi zonna kino bakitusseko ng'ennaku z'omwezi 7 mwezi ogw'omukaaga mwaka 2021 ne bamugamba mukulu tetugenda kukuwa ssente olw'ensonga nti obukenuzi bususse obungi mu ggwanga lyo okutta abantu kusussa obungi n'okutyoboola eddembe ly'abantu wepo n'okuba nti wava mu bukoobuntu n'otandika okwerayiza ng'atali nga ne weerayiza mu bukulembeze obutaakuweebwa bantu ba Uganda bo balula Kyagulanyi Center muso okuwamba abantu n'okutta abantu kisukidde mu Uganda tugenda kuwa nsimbi so noonya gy'onojja ssente mukulu omumpe mboono n'akuba ebigere wansi n'atuuka n'okugamba nti bamumanyidde so nga atamumanyidde yagamba mbu tebamusobola kati lwaki atakuba wansi enso ebigere ng'atakimanyi tebamumye ssente kati ngenze mu maaso musigale nga muwandiika njala bwenviira ku live eno nga mugenze ku mutimbagano ogwa EU ogwa Uganda ku Twitter mubategeeze ezo ensimbi ze bali mu kubundabunda nazo tebagenda ziwa Museveni tebagezale bazimuwa kubanga zigenda kutta bannayuganda era mugende ku mutimbagano mutegeeze ebitongole bino byenjogedde kuwammanga bebala omulimu era tebajjanga okwo basigale nga tebabawa nsimbi tugende mu maaso eno meeting eyabaddeyo erimu dekabusa oba eri mu kutwala bannayuganda
Ngenaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga 2021 Yosseriti bahabulwa tabayiswa mutano wa Karekyezi yayita famire ye ey'ababbi ey'abatemu mu State House e Nakasero. Nchiddamu ngenaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 Yosseriti bahabulwa tabayiswa mutano wa Karekyezi yayita famire ye ey'ababbi ey'abatemu ne batula mu State House e Nakasero okwogera ku nsonga ezigenda maaso olw'ensonga nti ebitongole ebisinga obungi byali bibamye ssente nga balina okusala amagezi wa gye bagenda okujja ensimbi. Mpulira bali bamala bamma ensimbi bagamba tugenda kukola tutya tukuma tutya ebbugu mu mugiri embaata bwenjo kigamba batyo. So ngenaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2021 Yosseriti bahabulwa yatuza famire ye ne ba agent abamu n'abayita ba discussing ensonga zino engeri bagenda okufunamu ssente n'oku attracting abazungu babawe ensimbi. Meeting eno yatulamu bweti. Yosseriti bahabulwa mutano wa Karekyezi yagikubiriza. Mama Assassin Janet Kembabazi ye wali owokubiri kwaliko omusezi Odrek Lwabwogo atunda ebiwoolo ebibumba abutaago n'ensigo mwalimu Jimu Muhwezi mwalimu ebitongole ebyokwendo mwali eso Semwai Wepo ne SFC muno mwalimu Abel Kandiho David Mohozi Diana Atwine Proscovia Nareitho ne Minister by'obulamu Dr. Ruth Achenge n'abala abali mu meeting eno. Eyo meeting yalimu abantu bano kiki babateeseza kyenjagala muwulirize bulungi nnyo mukakase. Nkiddamu bwe maloba masente ngenaku z'omwezi 7 ne bamala ofuna email ngenaku z'omwezi 7 nti bagenda bawa sente bane bagamba tufunye tutya sente okulabisa abazungu twetaaga sente. We mbagambidde wali nti bagamba tukuma tutya ebbugu mu mugiri embaata kati mugenda kulya okuuma ebbugu mu mugiri embaata kikitegeeza okuuma ebbugu mu mugiri embaata kikino kitegeeza nga baagala sente. Tugenze maaso bwamala tula mu meeting eyo omwanjuzi era omuteesitesi wa meeting eyo omumpembe Yosseriti Basantano wa Karekyezi nga bakabatema na mwanduke yatema amusika mulombe nti munnange no mmanyi nti ye government yo twagironda era tulonza abantu bangi nnyo naye sente ezigendo sasula mmebe ba parliament ba minister n'abakozi bonna teziriiwo kubanga sente gye tubadde zijja ensimbi bazitumye tugenda kukola tutya songa ate sente tulina zijja mu bavujirizi nga tukola ebintu bino wammanga. Bano ne bapa bategeeza ebintu bino buli omu yabikubamu ndakuba mu ngalo ne zaaka olw'ensonga nti international bodies abamma ssente naye nga balina okunoonya engeri gye balina okufunamu ensimbi. Wulira omukyala nakiyombekedde atazaalangako wadde ofuna olubuto. Nkiddamu mu meeting eno Yosseriti bahabulwa tabasira bwamala kuba ku ndundwa Lweiso kwoli Museveni kwoli Janet kwoli Omuhozi kwoli SFC kweri mwenna kwebali ba professor kwemuli ba doctor kwemuli abeefula temuwulira bintu bino kwemuli n'abalala bazze okubeganze tebakyambega si kyalina kyentya kati kambabye. Mu meeting eno Museveni wamala obbanjulira ebirango ebiriwo omukyala nakiyombekedde gobe tunayise mmanja olunaku lwanaazikira Proscovia Nareiso nayimusa engalabiye n'entwingiriye omumwana n'agiranga maggabiika lyagamba bw'ati yasooka okwogera yagamba nti okusinziira nga batumye ssente tulina kukola bintu bye twakolanga edda bye biriwa. Nareiso yajja n'ekiteeso n'agamba nti nze nina idea etya. Yagamba nti engeri gye batumye ssente okutuwa ssente okukola ebintu bino bye twagala kati kye tugenda okukola tugenda kutta abantu ffe tubateekeko nti ekirwadde kya ssenyiga 19 kye kibasse mu bungi nga bwe twetaagisa. Ebitongole bino IMF World Bank ne World Health Organization bajja tuwa ssente nga bwe balina zituwa kubanga tulina obbalagako tulina okutta abantu bano nga tukozesa ebitongole byaffe ebyenjawulo by'amagye nga tubifudde nti bagenda kubeera basawo mu malwaliro gonna agali mu Uganda amalwaliro agali mu Buganda most especially mu referral hospitals mu Uganda yonna bali mostly in Buganda. Oyalete ekiteeso omukyalo ono atazaalangako omugumba obanga musezi. Nina information endala ekwata ku mukyala gwe oyina amaka agali somewhere ageesudde ekibuga ku side y'eggayaza eyo oyinayo safe house oyinayo n'abantu bewatta naye ojja kikakasa. Nareiso bw'amala okuleeta ekiteeso ekyo buli omu akuba mu ngalo ti idea nnungi
idea malogireta ne babuuza tugenda kikola tutya. How are we going to do this? Remember, IMF, World Health Organization, and World Bank refuses to give Yosef Tabahabura Tabaisura Museveni funds to take care of Ugandans about the COVID-19 pandemic. When Museveni realized that he's not going to get money, he called all his comrades in the State House in NAKACWA. He told them that right now we don't have money. How are we going to manage this government? So one of the ladies, that is General Proscovia Nareso, she came out with an idea that we must do it to show all the international bodies that we need money by killing massively and tell the world that all these people are dying. They are dying of COVID-19, but unfortunately, it's not COVID-19. They are going to use their secret service agents, that is SFC, CMY, and ISO, to operate within all referral hospitals, but most especially in the Uganda regions. Tugenze mass. Nyambuza tugenda chikola tutia. Oba tugenda kukola bitya ebintu bino. Bwe bati batandika. Batandise bwe bati. Bagambye nti tulina okukozesa ba asasiri baffe okuva mu ISO, CMY, SFC okuba nti bagenda kuba nti bambazibwa mu ngoye ez'abasawo abakolera mu malwaliro ago, naye nga tubateereddewo ebisenge ebyenjawulo mu malwaliro gano nga ba medical personnel abagenda okuba nga bakola ebintu bino. Era mu kino tugenda teeka bambega ku migiikiriro gy'amalwaliro gano okulaba abalwadde ki abayingira, balwadde ki abali mu ddwaliro, buli section kyerimu balwadde bameka, okuba nti tuwa orders abasawo bonna bali mu ddwaliro bamanyikiddwa tebateekeddwa kwogera kintu kiva mu ddwaliro wadde okwebuuza omulwadde gwe baba kimi bamutwala luddawa. Era nga teri mukungu wa ddwaliro alina kubuuza bano abasajja abajja mulimu ki gwe bakola era kye banona mu malwaliro gano. Era amalwaliro agasinga obungi ebisenge bisinga waliwo special operation rooms eza SFC, CMY ne ESO nga bambadde engoye z'abasawo, naye ng'omulimu gwabwe gwakujja kukima buli mulwadde yenna ali mu section gwe baagala okujja n'omutwale bamutta n'omuteekako ekirwadde kya COVID. Kino kiri mu Uganda mu malwaliro gonna. Teri dokita akkirizibwa kubuuza oba okuddamu ekibuuzo kyonna bane babaze. Balina bambega ku migwikiro gy'amalwaliro gano buli ayingira tofuluma. Kasita kakutanda n'oyingira tofuluma. Era bambega bano babuli ati waliwo omulwadde bw'ati azze mu section gundi balinga bajja immediate bakwatira ngo bakutwalirawo. Bakuteeka ku kitanda okumala ennaku 2 gwe tosobola kubanga osusseewo. Ngenze maaso. Mu kino bagenda kukola batya okukola ebintu bino. Mujjukire nze mbagamba nti ennakasongole eno waliyo egezesezo kye tuyita laboratory ekikolebwamu obutwa wepo ne mu State House Nakasero mwennyini mulimu egezesezo ly'obutwa mu State House Nakasero. Muno mwe muli abasajja abachina n'abarasha abakola obutwa buno. Bano already nga wenda bagambye nti mwegendereze nnyo oyo gwe bataddeko mu simanyi gas cylinder za oxygen simanyi UPDF mbwekola oxygen kuvadde munnange. Kuvadde ngekola oxygen okujjako nga mmwe temukyalina magezi gatoola. Bwebanga tebasobola kufuna musaala, bwebanga tebasobola kukuuma ggwanga nga babajjako obuyinza, ate UPDF etandika etya okukola oxygen. Obutwa bwennyini bali mu kukola nga babuteekamu ezo oxygen tanks ze batwala kusupplyinga mu ggwanga lyonna mu referral hospitals zabateekako notasukka nnaku 2 n'obbakuba empiso ezibajja mu budde. Bagenda kozesa amagezi aga abiri okujjayo obuto bagenda otuteekamu mu gasirinde ezo by supplying amalwaliro okuba nti bakola ebintu ebyo nga zirimu chemical weapons ezisobola okuttira nga tosusse ennaku 2 ez'obulamu bwo ng'ogenda kubanga ofa kubanga balina okukola operation zino ozituukiriza. Ensonga eyokusatu, bagenda creatingawo special wards mu referral hospitals across the country and special wards of non-professional doctors, and those wards are not going to be allowed in any professional doctor to ask or to do anything about those specialized assassins who are deployed in those hospitals, because these people are assassins and well known because they are deployed there by the state so that they kill massively Ugandans so that they can get attraction from the international bodies so that they can be given money for COVID pandemic 19. Ngenze maso.
wano bagenda teeka nga bagenda teeko ba special spies ku miryango egitandika okukwata oba okunoonyereza buli mulwadde yenna ayingidde eddwaliro okuba nti tavaayo, era bano bagenda kuba batunda mu medical records zonna ez'abalwadde bonna abali mu ddwaliro nga bazifuna bazitwalira abasajja bano okutandika okunoonyereza abantu bano okuba nti babakola ebintu bino ngenze maaso. Era mu kunoonya records zino omuntu yenna gwe bajjako records ze nga bazijje mu mukono gw'omusawo bwe bakutta records zonna eza backdated records zonna zidestroyingibwa bo ne bakola ziri fresh ne baziteekako nti wafudde ssenyiga 19 nga bwe baagala tebalina kira kye baagala. Kati ebadde namba 5 omusezi Buchamani Odrek Lwaboogo ono atunda ebiwowoolo, atunda obutaago, atunda ensigo. Ono bwe yayimuse okwogera yagambye bw'ati, yagambye nti yenga omuntu wankubadde mugenda kukola ekintu kino ekyokutta abantu naye ate yayina omulimu gwe mwafuna ensimbi gweguluwa ogw'okutunda ebiwowoolo n'ensigo n'obutaago. Yagambye nga tebannata bantu bano bawa famire zaabwe batwala baziika. Yagambye nti ye bamuleke asooke ajjemu ebintu bye byonna muno buli ebiwowoolo, ensigo n'obutaago asobole okuba nti afuna sente n'okufacilitating ekigenda mu maaso mu ggwanga kubanga ensimbi tebalina. Era baayawukanye bakkiriziganyiza kye kimu nti Lwaboogo asigale nga ajjamu ebintu by'abantu mu mubiri gyabwe ng'abantu bano tebannaziikibwa kirindi oba tebannaziikibwa gye bagenda kutwalibwa abantu bwe gye bagenda obbaziika. Oyo Lwaboogo ye n'afuna chansi ye ng'omusezi Buchamani alina bucha z'abantu okuba nti atunda ebiwowoolo n'ebibumba mu bintu bino. Kati muwulirize wano kana akawairo namba 6 bagambye nti all outpatients visiting those referral hospitals will be treated as COVID-19 patients even if they don't have COVID-19. Akakawairo namba 6 kagamba all outside patients visiting the referral hospitals will be treated as COVID-19 patients even if they don't have COVID-19. Do you copy? Oba erinyo likuluma, oba ssenyiga ya kuluma, oba walwala akataago, olina asima, olina omusujja, olina ssenyiga, olina ki. Ne kakutantala n'otuwa embaliga n'ogenda mwaza amalwaliro. Muganda nge tojja ddusukka kubanga ennaku ziri bbiri. Kyokka kiri ku record mu nsi yonna ekirwadde kyasinga 19 kisobola kutta muntu mu nnaku 2 at least otwala ennaku 7 ku 14 nga bakyakukanika. Mu Uganda olwokuba nti bano balina obutwa bwe baakola munnange bakifudde kyalunye nti omuntu asobola kusukka nnaku 2 ekinene nnyo nnaku 3 ng'amaze okujjula nga bo abalina ebijjulula abantu bo mukama be yawa obulamu obw'enjawulo nti bagenda kufa. So outpatients mwenna mutegeezeddwa nti bw'obanga obadde olina ogenda n'okyalira amalwaliro gano okufunayo eddagala mbadde nkusaba taata maama senga kojja osigale ng'oli waka ddagala lyegulire osobole okwejjanjaba osobole okulaba ku nsi empya otherwise bw'onootwala input 2 ojja kubanga osigale togenda kuvaayo wano embagambira musigale bulindala nga mwetegereza bikyegenda maaso. Akawairo namba 7 the budget was passed to store the coffins at all referral hospitals countrywide, but most especially in Uganda. Whoever dies is going to be given a free coffin so that they bury him officially. But nobody of the family members is going to be allowed to witness the dead body. Kati, njagala mwebuuza. But tubata tulina sente zigula mukka gwa butonde gwe tuyita oxygen. Mumpulirize, bwe tuba tulina sente zigula sente zigula mukka gwa oxygen. Oba zisasula basawo. Tetulina sente zitambuza government. Bano bayisiza budget egula coffin ezigenda oteekebwamu abantu bamaze okwettira. Kyovula nti coffin zonna ziri uniform kala zonna njeru. Awakana genda okinoonyerezeeko bendo lya coffin zonna zibazikamu abantu zonna bakuwa coffin yaabwe nga baza okuteekamu omuntu. Naye ng'omuntu ono obeera ku probability either bakuwadde omuntu bakuwadde coffin nkalu. Wano wansi we tulaga mugenda kutegeera. Nkiddemu akawairo namba 7. The budget was passed to store coffins at all referral hospital stores. Omuntu wamujjeri bamujja mu baagireri mu bucha ya Lwaboogo yabamusiringa mu coffin tosobola mulaba. Era bamukuteeka mu kinnya bw'obanga kuyenga bamukugjeeko. Kati wano mu kawairo namba 7 mujja otegeerera nti ebintu bino bikaaye. Tugenze kawairo namba 8.
Lwabogo bamugamba mu meeting nti singa abantu bano bakebera abantu baabwe nga babajjemu ebiwowoolo obutaago ebumba ensigo emitima n'ebintu era tugenda kukola tutya family tugenda ziga tutasinga tubuuza Lwabogo bagamba bw'ati nti tetugenda kukkiriza muntu n'omu kulaba ku mulambo gwe emirambo egimu eginaba ginatuleetera John ng'enjogera ennaku zino tugenda kufuna engeri gye tugibuzaawo gidizolovinge tubaweemu ebintu ebirala bifaananyiriza emirambo oba okutakkiriza bantu bano kulaba ku mirambo gino yensonga lwaki abantu abamu sibambagamba mukebera abantu bamwe baba baleetedde kubanga abantu abamu tebaliimu kavidiyo akali katambula ku social media mwakalabye newankubadde basasudde abanyampi ku social media bakadisguising but the truth is some coffins are input. Remember, even I told you that I told the late Kasirye Gwanga's family to go to the to appeal to the court so that they can get a court appeal so that they can resume their father to get to know who is the right person who was buried there. But nobody willing to do that. So coffin is no bagant. Abantu banatuletera John. Tusobola okudissolving emirambo gyabwe ne tusiringa coffin is no tuzibawa nga temuli muntu nga tetutegedde kubanga bakitegedde nti abantu abaziikibwa bonna 90% tebabeera na body organs kati eno harvesting time omusezibwabo ogwo buchamani rongo tani ali mu harvestinga ebintu by'abantu banna Uganda abitwala tugenze kawairo namba 9 omumpembe Abel Kandiho Sabit Muzeyi kale Chezi Kayihura were given tasks to provide security to forces and to give security to force the relatives of the dead persons not to open any coffin of any dead person, to make sure that nobody witnessed or see the body of the dead person at their funeral site or at their funeral sites. Which take the bulungi. Bano meeting balagidde omumpembe Abel Kandiho Sabit Muzeyi kale Chezi Kayihura baba wadde obuvunaanyizibwa okuba nti basindika abamaje kyovula nti buli bazika abera wa police wabera aba FCFC abali mubayina ne mundu obutakkiriza muntu yenna kubikula coffin eno baba wagambye nti bateekawo amaje police abali mungweza buli bayina ne mundu okuteeka obunkenke n'okulemesa bannanyiri bantu bano okubuuza oba okugezaako okwetegereza omuntu yenna ali mu coffin eyo baziike nga nendabo gisimufungize ebisigadde bo mubajja bikwasaganya mukitegedde bulungi tugenze kawairo namba 10 akawairo namba 10 wano wali okulya n'okukomba essowaani wano muwulye bulungi. They will pay the media houses to exaggerate or to saturate or to promote the figures of Senyiga 19 Nchidam. Even the budget was passed to pay the media and the media, that is radio stations, TV, and some bloggers on social media to promote, to exaggerate the numbers of Senyiga 19 worldwide, to attract the international bodies, including World Health Organization, World Bank, UN and EU, so that they can give them money so that they keep on funding their blood government. Ndoza muntegedde buli kana kawairo namba 10 mukategedde bulungi. Bumuva ku budget ya coffin batadde budget ey'okusasulira TV stations okuba nti bazannya amawulire gano ne bateekawo 24/7 moving ambulances to scare off the public that the situation is worse than waswa. Nchiddemu TV radio stations ku social media basasudde abantu bangi nnyo okutambuza n'okwogera ennamba enfu no promoting ennamba zino okugezaako okusika bamuwa nsimbi bano okuba nti basasula ensimbi zino bakole omulimu guno. Era ne bagamba bataddewo emmotoka za mbyula wansi okuba nti zitambuza n'okuleekaana ekibuga n'ebimalwaliro gonna mu Kampala okuteekawo embeera etiisatiisa bannayuganda bagambe nti kino kivudde mu kwanjula kati katandika butandisi. Muwulidde bulungi nnyo.
mumpudde bulungi nnyo yensonga lwaki ekiro emisana mu ttumbi mulya zambiula wansi zitambula zitaddeko obugombi okutuuka wonna gye buli okubatiisatiisa obateka mu mbeera egamba nti bino ebintu bitambula bulungi nnyo so nga ate bino ebintu bana basajja bali mu kutta busi bannayuganda n'ekigendero ekyokufuna ensimbi kuba tebannasimbi zigenda kuddukanya gavumenti yaabwe ndoza mutegedde lwaki ku social media kuliko ebintu ebyo simanyi no namba simanyi naakoze eki simanyi naakoze bweti kati ngenze mu maaso tugenze kawairo namba 19 namba 11 they will use their influential public figure personnels to discourage the people of Uganda, but mostly the Baganda in the central region, to scare off them about using the herbal medicine, because these people, they know it very well that if you use herbal medicine, somehow, somewhere, you can get relief from this pandemic. Here we go. In number 10. Bakugambye nti state egenda kweyambisa ba public figures, ba celebrities, ba nabyabufuzi okudiscouraginga abantu obutakozesa eddagala lyabwe ery'obutonde. Kino mwakirabye tekyetaaga kwogerwako, buli kimu kiraba kipromotinze ku social media, ku TV ne ku radio, whereby n'omumpembe araje wasanya kaloli n'ava nagamba okosa eddagala ekinansi simayisimiru n'otunuli omusajja n'omuntu ne gukuluma n'ogamba bana abantu balowooza lunaku ki katonda yakuwa eddagala tolizanyira mbwa nejjayo omumpembe gwe tuyita mbu omusawo w'ekinnansi simanyi akulira abasawo mu Uganda ono mukandoni Silivia to discourage pikumbe sente bazibawadde mbu temukozesa herbal medicine simwe temukozesa ki TV nezitandika okumbu simanyi okozesa eddagala ekinnansi simwe biki bana mbadde muza tutufuna information yeno kiki akawairo namba 11 kawulidde bulungi nnyo bagambe they will use their public figure influential people to discourage the people or the population about using the traditional herbal medicine against the pandemic. Tugenze maaso akawairo namba 12. We are going to inform the prison boss, that is Simon Byabashaija, muwulire bulungi nnyo abantu abali mu makomera mwegendereze nnyo, oba abantu abalina abantu mu makomera mwegendereze nnyo. Abampe bano mu meeting kawairo namba 12 bagenda kukozesa omumpembe akulira amakomera go bayita Simon Byabashaija okulagira bona ba prison wardens okutandika okunoonya abasibe abalimu akabengo simanyi senyiga n'omusujja n'ekifo bonna babafulumye babatwalira mu malwaliro ga gavumenti abo tebagenda kusukkayo kubanga bano baagala kuweza namba gye baagala okutiisatiisa eggwanga okutiisatiisa ensi yonna nti eggwanga liri bubi nenga mission yakutta bantu bano okufuna ensimbi. Mumpulidde bulungi bagenda kweyambisa omumpembe Simon Byabashaija akulira amakomera mu Uganda yonna okuba nti atusindika ba prison wardens okunoonyereza ku balwadde bonna abasikondoka abakolola abalina ebikibo nabo bakwata babafulumye babatwala malwaliro bambi basajja battu ne bakazi bawo tebagenda kudda kubanga bagenda kuba batebalusukka bagenda kuba battirayo nga bano banoonya namba zaabwe. Wano wengende kawairo namba kabadde 12 ako ekabadde 12 ndowooza kati ndowooza obulungi mu butegedde bulungi obuli mu kintu kino era buli omwaki kuguse bulungi nnyo. Naye nga ngenda ku mawulire amalala njagala bagamba ekigambo kimu. Ekituufu kiri nti mu nsi yonna ssenyiga 19 gyali era tannafulirwako ddagala limujjanjaba oba limuwonya. Gwe ng'omuntu kikugwanidde okwekubiriza okwewala ebifo ebirimu abantu abangi, okwambala kabikko omwana ennyindo n'okunaaba mu ngalo, n'okwewala ebifo by'omugotteko ebirimu abantu abangi mu byewale. Gwe ng'omuntu olina okulabira famire yo ogiriise bulungi. Gwe ng'omuntu olina okunoonyereza ng'omuntu kuba Katonda yakuwa amagezi aganoonyereza. Weenoonyerezeeko ngeri ki gy'osobola okwejjanja mu singa ofunye obubonero obunkuobwo obukulaga nti olina ebirwadde nga ssenyiga, ekifuba, olusujjasujja. Weenoonyerezeeko olabe engeri gy'osobola okwejjanja mu ngeri esoboka kubanga ebintu bigenda mu maaso mu Uganda si bya bulwadde. Bano tebalina ssente bali mu kukola kintu kino nga bakigezaako kutta bantu okufuna ensimbi n'okuhayikinga ennamba.
kati ngenze mu nsonga endala. Abantu be Kayunga kitalonyo ddala okufiirwako muganda waffe chairman wa LC5 Kayunga district omwami oba omugenzi Fefe Kaserubogo. Omwami ono njabagamba official yatiddwa omwami Kalangwa ku biragiro bya Yesu Tabasula ntano wakarekezi ku nsonga z'ettaka. Do you copy? Mu Uganda oba mu Buganda tubale tusigazza abantu babiri aboogera ku nsonga zino nga tebeekomomma. Mwe muri omugenzi Fefe Kaserubogo ne muganda wange Lutamaguzi Semakola Kiwanuka abalemedde ku nsonga z'okutaasa bannayuganda ku nsonga z'ettaka. Omugenzi Fefe Kaserubogo wa kitiibwa olw'ensonga nti abadde akiika mu lukiiko lwa Buganda nga era ateeseza Abaganda n'abantu babe Kayunga era abadde musajja wa Kabaka nga muweereza mu Bwakabaka bwa Buganda. Omugenzi ono aludde ebbanga nga yeesimbawo enfunda eziwera kubanga akola nnyo ku bimeezi okwo nga yogera by'obufuzi nga tatya naye nga taweebwa kalulu. Omugenzi ono okuva ekisinde kya Nupura kyajja n'afuna obuvumu ne yeesimbawo era n'awangula. Jjukira nti ekitundu kyalimu ekyekayunga kirimu ebyobugagga bingi tomooni naye nga omuntu gwe baasigayo okuba nti afuga ekitundu kino ku lwa Yosefu Tabasula ntano wakarekezi ne Janet Kebabazi gwe bayita omusajja Kalangwa. Omugenzi ono ekyamusse kye ki? Omugenzi munnange mu wiiki ng'emu mabega yabadde alina meeting ze yavuddemu ng'atudde n'abampembe bano abakaanira ettaka ly'e Kayunga. N'amugamba bamuwe ensimbi ave mu nsonga z'ettaka n'abagamba nti nze engeri gye nkyukirira abantu tetusobola kuva mu bannayuganda naddala abantu b'e Kayunga temujja kutwala ttaka lino. Olw'okuba nti yabagambe tagenda bakkiriza kukola nsonga zino, omupembe Kalangwa n'akubira mukama we n'amugamba nti akasajja kalemedde mu nsonga z'ettaka tuke tukawa ne ssente kagaanye. Kalangwa olw'okuba nti ye Pokino oba ye Glandage nti ye administrator wa Museveni e Kayunga era yakiriza abanyarwanda bonna okuva gye bali ne bamulagira akole ekisoboka ate omuntu ono. Kalangwa bamuwadde abasirikale ba SFC n'aba ISO n'aba SMY okukola omulimu guno. Babadde bamanyi omugenzi entambula ze nti musajja muwulize eri Allah Katonda eyamutonda nti akeera ku ssaawa zikira n'agera ku muzikiti n'asaala era nadda. Olw'okuba nti abantu bano tugamba nti Katonda aba yakuvuddemu oba yakuvuddemu. Omugenzi bassemutte oluvannyuma ne balyoka bamusibamu ogwakabugu okumulabisa nti yeetuze. Kyabadde kitya? Enzita empya ino era nono mwe yagigendedde. Yoseri agenza okulaba nti okuba abantu amasasi tekijja kumala. Ne basalawo bayiye enzita empya nga bo abanyala. Jjukira bajja mu nsiko nga batuga bakuba obukumbi bakwokya mbiipira bakusiba akandooya ne baleeta obutwa ne baleeta kiwamba abantu n'okubuza abantu. Kati baleese enzita empya yeruwa. Bwe bamanya omuntu gwe baagala target ngo balemesezza entambula lwaki bajja ne bakuba ennyumba yo California. Mwenna ne bwebaka ne bajja ne bagimenya ne bapikingamu gwe omuntu omuli bakutwala ne bakumaliriza. Then ne bastaginga enfaayo nti wafudde kintu kirala. Kati abantu bagenda okuzuukuka nga gwe munju toliimu nenga gwe bayina gye bakuttidde ne bakusula okumpi n'amakaago. Yenzita empya Yoseti bahabulwa ne banne gye batandiseewo kati. Amasasi gadde gabasandise oba exposinga kati enzita empya ebitongole bya ISO SMY ne SFC bajja omuntu gwe baagala target ne bakuba enju ya California family yonna ne bagizikiza ne gyebaka nawe ne bobakiramu ne bajja ne bamenya enju gwe ne bakupiikingamu ne bakutwala ne bakutta gye bakuttidde ne bakuza ne bakusula okumpi n'amakaago. Kati enzita gye basseemu ssente bwa LC5 e Kayunga ng'amaze okugaana emirimu gyabwe okulya mu bantu b'olukwe n'okulya mu Bwakabaka b'olukwe. Ssente bono yabadde yagenze kutendereza Allah ku makya. Jjukira nga bw'atalina kyekengera musajja badde free. Bano gye bamutegedde ne bamutuga ne bamutta. Kati bo ne balowooza nti okumuyimbamu ogwakabugu bagenda kuba balina kye bakoze nti babuzabuzizza. SMY ISO ku biragiro bya Kayaka Kalangwa nga bavi wa Museveni ye yasse omugenzi Fefe Kaserubogo. Bannange ffe mu Buganda okwetuga tukumanyi n'omuntu eyeetuze tumanyi n'omuguwa omuntu gwaba yeetugiddeko tugumebe guba gufaanana one. Nazzi kuno ng'omuntu bw'abagenda okwetuga omuntu bw'abagenda okwetuga abeera aliko ebintu by'abayabulirako abantu gye buvudde kati n'ebizibu ABCD eyo liko literiiwo. Ekyo nkitadde wali. Omugenzi teyabadde mu ngatto nkitadde wali. Omugenzi talina adde akatebe akabadde ke yalinyeeko ekyo nkitadde wali. Omugenzi tukimanyi nti Fefe Kaserubogo abadde mulema.
omugenzi Ffeffe Kasiribogo abadde mulema nga n'amaddala tasobola galinya. Kino ekifaananyi kikulaga bulazi nti Ffeffe Kasiribogo abadde mulema. Omuggo gwogwo wuuyo ng'alina omuggo abadde mulema. Wuuyo mwetegereze omugenzi ng'alina omuggo. Ffeffe Kasiribogo abadde mulema. Omulema naye ng'asobola okutambula naye ng'awenyeggera tasobola. Yalinnya atya omuti gwa ffene n'atuuka waggulu ne yeetuga. Kyekisooka ekyokubiri. Omuntu bw'aba yeetuze ekisooka afa alwana. Olulimi luvaayo, amaaso gamukanuka kubanga aba alwana. Kubanga emikono gino aba alina okuba nga alwana dde abazze kwetuga naye aba alina okufa nga alwana. Ono Ffeffe Kasiribogo ebigere omuntu bwe yeetuga ebbanga lyamaze ku muguwa okwo nga yeetugidde ebbanga ddene, omusaayi jjukira guba gwetuzze, guba tegukyatambula, ebigere bizimba. Ekyo tekiriiwo, ekyo nga tukimaze. Ekkanzu nga bwe yabadde nga teriiko wadde akantu konna, yalinnya atya mu kanzu ne yeekasuka omulundi gumu ne yeetuga. Kaguwa ke mwakulabye, bibuuzo bingi nnyo. Ekirala wano omukulu ono okukomba essowaani tenjagala mbategeezeemu ekirala. Mumpulire bulungi nnyo, mumpulire bulungi nnyo. Omusajja oyo abadde mulema kyekisooka. Tasobola kulinnya muti gwa ffene ne yeekasuka wansi ne yeetuga. Tewali katebe. Omwami oyo yabadde n'engatto ze teziina we ziri. Omuntu eyeetuze yenna tasobola kubanga talina walese mikono ng'abadde alwana okukola ki? Ng'abadde alwana okwejjamu omuguwa kubanga yeetuga naye ng'atakimanyi kyagenda kukola ki? Olumu bafuna obuzibu. Omuntu eyeetuze bw'aba yeetuze, jjukira omuguwa guno olumu gukusiba, osobola okuba nga ovuddemu engeri y'omusaayi oba ekintu kyonna, n'ekyo nakyo tekiriiko, tikiresaawo. Teyasoose lulimi kubanga jjukira okukwata naavuzi zino neziguzisiba lumu, olulimi luno lulina okusowokayo olw'ensonga nti ddwo luba lusigadde mu bbanga engeri gy'obanga omukka gwesibye between omusaayi guba gwesibye n'omukka guba gwesibye. Kiba kitegeeza nti olulimi luno n'omumiro guba gulina okupampibwa okuba nti gugezaako kulwanyisa omuntu afuna omukka ogussa, automatically olulimi luba lulina okufuluma okufuna breathing space. Kati olulimi lubanga lwadde intact muli ng'omuntu yeesibye bulungi nnyo, that means Ffeffe Kalango wamusse naye ojja kutegeera. Teri yeetuga n'atakanula maaso kubanga oluvannyuma ategeera nti abadde mu fiya. Omwami ono anoonyereza obululu emyaka 15 nga tebamuwa kalulu, nga tafunako stress yeetuga. Kayunga erimu entalo z'amataka nnyingi nnyo. Era kayunga ng'oyo omusajja omumpembe Omunyarwanda Kalangwa yali mu nsonga z'amataka gano kubanga gwe baateekayo okubba amataka gano. Yayagalako okutta Eriosi n'abantu abalayira abantu bazze baffe Kayunga. Era tubimanyi bulungi nnyo n'abalabe baagala okutta olw'ensonga tebalemedde ku ttaka. Kati kusinziira ku nsonga ezo gwe tosobola kuŋŋamba nti SFC mwalese enzita empya ne mwerabira nti waliwo ebintu bijja okunoonyerezebwako ku nsonga ezo. Omulema alinnya atya ffene. Era omulema aba atya n'omuguwanga mupiya. Ate nga n'ensiba gye bagusibye si ensiba gye basiba mu muntu agenda okwetuga. Mwetegereze omugwabo gwabadde. Mwetegereze omugwabo gwabadde gye bagusibye mwana mu bulago. Mudde mulabe video. Esi entuga gye batusiye omuntu agenda okwetuga tetasiba bw'atyo omuguwa. Mwetegereze. Wuuyo omusajja atumulema. Wano yali Kyagulanyi Ssentamu ng'azze okumala okuzza omuzigo abuuza ku Kyagulanyi mukama wuuyo mulema. Omulema yalinnya atya ffene. Ngenze maaso.
eno message njagala egende mwenna bannayuganda abawangalya mu Uganda naddala mu Buganda. Mfunye information endaga nti Masaluni gonna agali mu Kampala waliwo ekizibu ekigenda obbajjira abaana mugenda kufa abakazi n'abasajja abakozesa naddala okutintinga enviiri. Waliwo kampuni eziri mu industry area ku Namanvuuko ezitabula eddagala etuyita tint mixer oba solution. Bangambye eddagala eryo kampuni eyo ekolaga ne state bali mixinzemu obutwa era waliwo omuntu omu yalikozesezza n'afa. Kino ekigendwa kyakendeza ku nnamba y'Abannayuganda mwenna. Omuntu yenna abadde akyakozesa stint ng'otintinga enviiri zo leka enviiri zikulye mpaka lw'olinsido n'etera gavumenti ekyuse. Ntegezegeddwako nti mbategeeze nti tinti yenna kati afulumya ali mu Masaluni gwe mukozesa yenna alimu obutwa nga kampuni ekikola ng'eyitibwa mu state yeeyo era Namanve eyakoze ebintu ebyo so mutegeezeddwa temukozesa muddamu okukozesa tinti solutions ezimixinga solution ezitintinga tinti olw'ensonga nti tinti oyo alimu obulabe obw'ekika ekyawaggulu. Kati njagala genda kuggulira erisembayo mutegeere ensi era njagala muntagingira wano mumpero gwe bayita ham nga ngenda okukola eggulire lino. Njagala tutwala okusaasira kwange eri famire y'omugenzi era nga yabadde managing director wa Garuga Recreation Ground, omugenzi Godfrey Lwanga Dingiro. Godfrey Lwanga Dingiro yafudde ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2020 ku case clinic kiki ekyamusse si COVID-19. Si COVID-19. Dingiro y'omu ku bantu abalina ettaka eddene eggaluga era ng'alikulamu ensimbi nga ye. Dingiro ono bassemutte nga babadde n'enkaana z'ettaka ne muhoozi wepo ne muhamu ono yeeyita hamu Kiggundu. Omwami ono bamuteeredde ebbanga ddene ne batuuka n'okumwawukanya ne mukazi we ne bamulagira mwawukaneko bawule ebyobugagga ng'era bafuuyirira kano omukyala yabaatwala Galuga Recreation Ground bo bajeddize bamuwe ensimbi akiveemu. Bayawukana n'omukazi naye kooti neragira omwami okuwa omukyala ebyobugagga ebimu ebyali bisangibwa webweru w'ekibuga era n'abimuwa omwami n'asigaza ne Galuga Recreation Ground. Bali basigala nga bamutambulirako ne baagala n'omutta. Ekyavuddemu omwami ono bwe yabadde akkiriza osinkana abantu bano mu meeting ezategeezeddwako omwami ono gye bamuweddekanya kawulire n'afa bane bamuddusa mu ddwaliro lyabwe gye bamaliriza ogw'enkomerero. So omukulu ono Dingiro eyafudde nanyini Galuga Recreation Ground teyafudde COVID-19 baatuze mutuge. Ngenda kuzannya eddoboozi erimu ku barelatives be ate babanye ensonga zino naye nga tulikyusizaamu katono nnyo for security reasons. Mukakase gwe bayita hamu bani baakolera abasajja bano bali willing okutta abantu era buli Muganda yenna alina kasete n'agamba weeberere mumuganya okutegeera mukyakolagana abantu bali munaafa mugenda kufa ng'ebiyenje. Ono ye mwami gwe bayita Dingiro abadde nannyini Galuga Recreation Ground wuuyo bamusebuse si COVID-19 wuuyo omwami ali mu kanzu oyo bamusebuse era yeeno announcement gye baakoze ng'omwami ono amaze okufa bagita Galuga Lake Resort Galuga death announcement yiyo ekyo ekiwandiiko kye batadde ku mukutu ng'amaze omumotta. Muwulirize voice note eno bulungi nnyo saagala muntu akaaba maziga n'abagambira video ab'emitima minafu temukola kitemugiwuliriza wulira mutaginge hamu. Musomesa Lumbuye nkulamusiza nnyo ssebo. Kakati munnange tulina kojja Ewaffe nga ye Geoffrey Dingiro era nannyini waagundi eno Country Lake Resort e Galuga naye munnange okuva 4 years ago ono hamu ono omupakasi wa muhoozi Kane Lugaba abaddenga nga bamuli bubi nnyo nga baagala abaguze resort yeeyo n'agaana era of course agiguliraani oyo muhoozi. Kaakati munnange ne bamwesibako nnyo ne bamugamba nti olina okweta resort eyo kwagala gutayagala ate nga munnange omusajja atu yatandika kugamba naye nga munaku we bali graduatinga talabe n'amuwa obusente n'agula eki n'agula akataka ako agenza texpandinga era nga resort eyo bwe bulamu bwe ne bamwesibako n'agaana. Kati bwe yafuna obuzibu ne mukyala we ne bagamba nti ki katukozese akakisa kano okulaba nti omukazi wafuna divorce atwala resort naye kwegamba bagenda mu bya divorce omusajja n'akozesa kwegamba baloya ab'amaanyi ennyo era ne balemesa omukyala otwala resort omukyala natwala mu faamu y'e Nakaseke. Kati munnange
omanyi bakuba amasimu agatiisatiisa bakozesa balooya bakozesa zikooti omusajja n'alemerako kati muna ekyo bakoze ki Juni yabadde atandika ono Juni wa 2021 ono Juni just 2 weeks ago kye bakoze munaye nga bagenda ewuwe alina amaka ga mirundi 3 naye bagenda amaka agasooka ne batamusangayo ne bagenda emunyonyo ne bamusangayo kati munaye mu kumusangayo bagenda wona mu konvoyi ng'alina agikole anyagirimu nohaamu era ne bamutwala bugologolo ne bamukuba ewaani muhoozi kane Rugaba kati munnange Geoffrey weyavaayo yamala ennaku nga 2 n'agamba famire ye nti bannange abasajja bakoze ki abasajja bampamba naye okutaasa obulamu kampeeyo risooti naye waitawo ennaku nga 2 n'akomplaininga nti alina obulumiwa obuli mu lubuto kati ne bweyongera olunaku olwaddako naye badokita be alina badoctors ku IHK era bakwagala ne dokita we omulala ali mu UK ekibuga bakita Essex kati munnange famire ye neegezaako nnyo okolaki okulwana okulaba nti omusajja tukole ki tumuconnecting endowooza afulume eggwanga kuba bano abasajja tetumanyi kiki oba balina kye bamuwadde tetumanyi munnange waira lunaku 2 nga baddamu bamukwata nti ki nti twakugambye tonnasalawo n'abagamba neenumizibwa ngenda mu ddwaliro nga bamukwata bugologolo nga bamukuba ku case clinic baganye famire yaffe okumuaccessinga baganye abantu bonna okumuaccessinga era abaddeyo wiiki emu era nga 12 lwe yafu mulindeo katono wait a minute soti naye waitawo ennaku nga 2 n'akomplaininga nti alina obulumiwa obuli mu lubuto kati ne bweyongera olunaku olwaddako naye badokita be alina badoctors ku IHK era bakwagala ne dokita we omulala ali mu UK ekibuga bakita Essex kati munnange famire ye neegezaako nnyo okolaki okulwana okulaba nti omusajja tukole ki tumuconnecting endowooza afulume eggwanga kuba bano abasajja tetumanyi kiki oba balina kye bamuwadde tetumanyi munnange waira lunaku 2 nga baddamu bamukwata nti ki nti twakugambye tonnasalawo n'abagamba neenumizibwa ngenda mu ddwaliro nga bamukwata bugologolo nga bamukuba ku case clinic baganye famire yaffe okumuaccessinga baganye abantu bonna okumuaccessinga era abaddeyo wiiki emu era nga 12 lwe yafu voice note yafunyemu obuzibuzibu mulinde gwegena tambula yokka sigenda giddamu gikwatako ketambule tuwulire biki byayogera ebisemba nja kuddamu ofune full version ku Sunday Bimuli nzije twabya abantu bano tukoyo okutta bannayuganda nga mwekusa ng'abantu mwekusa mwekka tukoyo okutta bannayuganda kuno ku nsi ffenna tuli bayise ekintu ky'okugamba nti mutandise okutta bannayuganda olw'ebyenfuna kubanga mwagala ssente mwatwala gavumenti nga abantu babalonze lwaki mwesiruwaza abantu balonda Bakyagulanyi ssente mu tebabalondangako era ekisibye ensimbi zonna ezandibadde zitambuza eggwanga tuzibawa zandibadde ziva mu bazungu kuba tuzeewola era abazungu baganye bawa ssente kubanga muganye okukkiriza nti tebabalonda abantu balondayo Bakyagulanyi ssentamu mukitegedde kati mutandise kutta bantu mwagala tutwala property z'abantu buli kimu kyesibyeko mulekerawo okutta bannayuganda mumpulira bulungi mukolewo okutta bannayuganda so mutegedde bulungi voice note nja kuddamu nfune endala entuufu nga maze oconnectinga kati mukyala na Raiso mukyala na Raiso eno message njagala egende wo muwulirize bulungi mumpulirize bulungi nnyo wait a minute message yange yalazewa muninde ko njala kwambula na Raiso
Naraiso manyi kuno kuoli njala kuwambula. Mulekera okutta abantu. Naraiso njagala kuwambula. Obanja kuddira olulala kamala okulaba wano. Wait. All right. Yebaleko sebo. Katunaenza amanya gange banyita ali mukola kukuba ajja kusalo naja nampiki kana ntwala. Nyina nenkola kine nyina nemukolera ku ntinda. Kati omukyalo oyo nakuzomezinga musanvu ku mwezi ogw'omukaaga kusawa 3 n'ekitundu. Yasindika driver ongera bulijjo wasindika driver naja nanona nyina nenkola kine mukolako. Naye kati ku luno yajja nasindika driver naja nanona. Oyo naraiso wanona na vugane ekubo bulijjo lyetuyitamu si lyetwakwatamu. Navuga netuyita Kaleere netusala Kaleere netugwa Emperewe twava Emperewe netugenda Egayaza okusiba nga tuli ku laundi y'omukalaji. Twatuka ku laundi y'omukalaji netuweta netuyingira munda nyumba nga yesulireko ebbanga naye nga waliwo ekikomera geti ya pulaka. Netuyingira munda netandika okukola ku mukyala. Bwe namukolako kati njagala okugendako k'emmanjo ne musaba ne mugamba wano waliwo ensobola ogendako emmanjo. Nagamba weetolole emabega w'ennyumba okole kyogende. Nenyende emabega w'ennyumba. Bwe nagenda emabega w'ennyumba neetooloola ng'ennyumba emabega waayo. We neetooloola nenkola ki? Ngenda okulaba nga obasima ekinnya naye nga ndaba engeri y'enswera nga nnyingi naye nga ulyayo n'ekivundovundo nga kitini nenyenda. Naye gye natuuka gye nalaba mu kinnya kizibu okukkiriza naye ng'ate kituufu. Gye nalaba mu kinnya nga basima ekinnya nga basima septic tanka okuteekamu egundi eno okuteekamu tanka zino ez'amazzi. Ngenda okulaba nga bateeka muli abantu nga bafu naye nga egundi eyo nga balinga bebasaze mu bifuba ne mu mbuto ne babasala. Bamala obasala ne babateeka mu kinnya ne babayiwako eddagala naye nga balaga nti ebbanga eriruddewo ebbanga omusaayi gwakulukuta ne gukuka ne gukola kino gukala. Kati kye nalaba bwe nalaba neneekanga n'eziri emabega. Omukazi n'agamba omusajja n'amugamba mu Luswayiri, huyo jamaa anasema nataka kujua iko wapi. Kati omukazi najja nenvaayo omulundi gumu neneebuzaabuza. Bwe neebuzaabuza nenfuluma nenvaayo eri emmanju nenyenda naye nga mpulira nkoze kinga ntidde. Kati nenzirayo omukazi nambuuza ng'oluddeyo obadde olina kyolabe ne mugamba just nafunamuko obuzibuzibu ndi ku treatment nalwalako ku nzuku naye just omusulo wemba nfuka guba gukola kiguba gunnuma. N'angamba nti wali buzibu. N'angamba otuuseko ku liri ettaka eriri ne mugamba situuseeyo. N'angamba okakasa ne mugamba situuseeyo. N'angamba nti ntandika okuddamu omukolako bye nali mukolako. Bwe namukolako ne bamukubira essimu nga inimidde bakola ki bamwetaaga. N'avaawo n'angamba kakomewo then nkole ki mumalirize mulindekoko ajje. Kati n'atambula n'agenda. Waliwo omusirikale omwe yaliwo ow'amagye ng'ali awo ne mugamba wano wawe nsobola okufuna ku airtime, njagala kufuna ku airtime nkole ki nkube ku ssimu. Omusajja nga tayogera. Kati n'angamba naye tambula ki mpolampola naye omala okomewo nenyenda. Bwe nagenda netuuka ku maini nensanga owa bodaboda nemukuba omukono ne mugamba nsulako oluguudo awali lawundi. N'asula ku lawundi nkwata 50 nemuwa yali talinamu kyenji. Kati n'angamba azisiga ntambula nenkola ki nenyenda. Bwe nagenda neninya takisi nekola ki nentuuse waka naye mulimu ab'okulimu nga bankubira essimu bangamba bakunoonya bamanyi kirabika nabbye ssente naye nze wendi
siri bulungi kyandetera n'okuzayo mukazi wange kyenalaba kati simanyi oba banoonyeza bye nalaba oba banoonyeza ki kisimanyi kululumbe bw'oba osobola taasa eggwanga naye Uganda mbi amazima. Oyo mukyala Nareiso ayina amaka gali eyo nga mugawulidde bulungi nnyo. Ayinayo zi safety tankers yakulamu ebifo bibatulugunyizaamu abaana babatta basuula eyo emirango gyabwe ne givundira eyo. Era bino bye mbagamba, omuntu atagenda babulira mazima tajja babulira mazima. Nze si kyalina kintu nasala leerwe Nalweyiso weetabye mu kitta bantu okuva mu 1998 tabana Uganda otta abaana Abaganda. Nalweyiso kikyo yagala nga na bino byonna byensomye bya COVID-19 guwalese motion etabana Uganda bakwatira malwalyo. Mukazi gwe kikyo yagala mu Uganda. Ebya hamu mugubulidde bulungi nnyo oyitaddamu n'abasiwaliza mbwa alina sira naye bagenda mutta. Nga mmaliriza vidiyo eno waliwo munnamawulire omu asinga okwasama mu Uganda. Waliwo munnamawulire yayita munnamawulire asinga okwasama mu Uganda. Be very careful nnyo. Oyasama nnyo oyogera bingi nnyo naye be very careful. Nkubuulira. Oba kankitamingi bwe. Mu media fatante mu Uganda soon within 65 days eyinza ovaamu omuntu omunene. Nkyogedde bwe nti mu media fatante mu Uganda soon muyinza ovaamu omuntu omunene nga bamunyize bunyizi. Oyasama nnyo olekaana nnyo oyogera nnyo nga bakwadde obukadde 3 otandika okwasama. Naye nkugambye soon mu media fatante mu Uganda muyinza ovaamu omulambo omunene. Ekyo nkibagambye mu media fatante mu Uganda muyinza oggwamu omulambo omunene. Temumbuuza ani nze mbagambye. Naye ekyo kyo nkibagambye buli omu ajja kiwitnessingako. Kati gwali eyo ngowooza mbu simanyi ki buli lwofunamu enkenyera tubabudde kyekyokukola eno mission baagala ssente tebalina ssente za kuddukanya gavumenti yaabwe. Bukyanga parliament erondebwa tewali mumemba wa parliament yafunye omusaala wadde ofune emmotoka. Baminisita balonze tekuli yafunye wadde emmotoka wadde ssente wadde buli kimu. Amagye si masasule buli kimu kifu. Azunga agenda eri ku boda empondo mu kugula makubo. Bakola dynasty bazimba nguudo zi dynasty. Mukitegedde bulungi. So no ekyo nkibagambye sigenda kulwawo wano enkya olunaku lwakuna tugenda kukomawo ne open roof discussion. Enkya lunaku lwakuna tugenda kukomawo ne open roof discussion mugenda kwemala eggoga. Naye nga bulijjo tugenda kuma empisa teri kuwemula teri kuvuma. Kwemala ggoga. Era buli omu wadde okwogera mu lulimiro lw'osobola lwonna okuva mu Uganda oba mu nsi yonna. Egenda kubeera open discussion open roof buli muntu gwogera mu lulimiro lw'oyagala. Eddakiika zijja kuba 2 alina information esukka ku yaabala tukuwa eddakiika esukka mu 5 oyogera ensonga zo. Twagala mwogere ebintu bino onsuubira okuba nti ngenda kufuna abantu bangi ba patriotics abagenda okuba nti beexposinga gavumenti y'omumpe byose lutabasula mu mutwalo wa kaleki n'ebikolebwa mu Uganda. Enkya twagala ku exposinga basajja bano na buli omu ali mu kutta bannayuganda emutaazuke bagenda batta amalewo nga nfundikira. Buli munnayuganda yenna okyaddukanya bizinesi mu Kampala mwakediza basajja bano ziveemu. Era bizinesi muzijje mu Kampala muzizze ewaka. Akaseera bakayita kaakaseerezi mpawo atali kaaba. Musevinga obusente mulina obutono mulabire family zammwe ebintu by'okulya ebintu bya bizinesi musooke mbiveemu. Nampulira zibi oba Ssekabaka Kayemba Nantawulirwa yasabalya mulya bbumba. Tewali kye mugenda kukola mwendo gye bayita failed state. Si be baawangula kyova nti ebisumuzo by'ensi baazisibye. Kati gwakola ngolooza mbu gwosinga abakozi abaakola dda myaka gy'abakozi ne bazimba Uganda. Nkulayirira oyiwa ekikopo ky'amazzi ku nnyanja tonna kyogenda kukola. Amaanyi g'abantu gali nti muve mu bizinesi mudde waka. Abasuubira okuzza abaana amasomero temubazzeemu baleke temusasulira bikolimo byammwe bagenda ensimbi ezibatta essaawa zino mwe muzisasula mu misolo. Kati yoseri tubahabulwa tubasoma wakalekezi enkya ngenda kujja ku exposing. Olwaleero drone zange zibaddeko e Mombasa bulungi nnyo. Ne zirengera ku details z'ebintu ebiyingidde okuva Russia. Ngenda ku exposinga.
oyingiza chemicals ziri mu containers ziwera 10 chemicals ziva lasha ziva mu company bagiyita the joint stock company Azot 301651 from Russia Tula region Novomoxco Surveyors Street 10 on behalf of eyo company oyingiza ebyokulwanyisa oba oyingiza ekirungo ekikola ebyokulwanyisa mu ggwanga tebinafuluma mu Mombasa no bimazo kiriyangiwe mu Mombasa era biri ku trailer eziwere 10 ekyokulwanyisa kino oba kemikeno eno gye mugenda okuleeta mu Uganda genda byeko olwaliro n'agange kanjibulire eggwanga ng'obudde bukyali mutegeere nti matematics kye basobola tukolera kemikeno eno njagala mugitegeere ebintu ebiri mu Russia nenjala mutegeere kemikeno eno njala mutegeere kemikeno eno amanya gaayo bagita ammonium nitrate ye chemical gye bayingiza trailer 10 nga ziva Russia zituuse mu Mombasa ndoza zimaze okiriyalinga bagenda ziwa bamaje bazirete mu Uganda eno bw'osoma genda ku Gola Moses n'ogikebera bagamba nti ekola fertilizer ne explosives naye bwe nkoze research okebera ku Google nyenza okulaba nti ekintu ekyabalukira e Beirut ne kisanya almost half of the city eyo store eri etereka aluminum nitrate era mugende mwetegereze nnyo ka video yako olunaku Beirut mu kibuga Beirut babaluka ekirungo kino ammonium nitrate kye kirungo ekyali kiteekeddwa mu kitundu ekyo so kati kambazanyira ka video yako katono nnyo akaali e Beirut we bakyayabika ekintu ekyo mulyoke mutegeere ekintu Museveni kyayingiza aka video ngenda kabatera ku mutimbagano ku Facebook page yange mukalabe zezo sente tebana kibasobola bagamba bibamanye byokka kale kirunga ekyo drone zange zikiguddeke mu Mombasa nga babitikula bimo containers 10 bingira bijja mu Uganda so tebana kibasobola bagamba okujjako bakubo butwa as simple as that kubanga bagala sente so bwe mutavayo kwelwa nako bagenda tutanga ebiyenje era tugenda kunkumukanga ebiyenje mukama bankumire atakumira mpeera genda okebere ku kirungo oba ekirungo ekibayita ammonium nitrate mu kisomeko bulungi kikola explosives ate nga kiri very dangerous kali bwe banga sobodo ofuna ko bino biche biyingira mu gwanga era biche bigenda mu maaso TV radio genda bawa bintu bino mukama 13 mpera tusinkane ekya mu open roof discussion nenga n'abannoonya bamanyi munnoonya ne nange bamanyi bamanyi mujjenga mutambula mpola bamanyi so video alire komi wano mukama 13 mpera nenga kitalo nye ky'abantu baffe in case video ene efunye obuzibuzi mu Facebook osobola ogenda ku mutimbagano gwangwa YouTube kubanga yebeera bulungi nnyo nga malabozi malungi nnyo wano ku Facebook abali e kampala ne bitundu bagikwatamu ne ku YouTube ebeera loud and clear nga malabozi kwegana buli kimu kyogera bulungi nnyo YouTube channel yange mugimanyo erika amanya Lumbuye Fred etali eyo endala sigimanyi erika ekifaananyi kye nga ntudde ne muka sleeveless scale obaka mununa atu ya kero nge YouTube channel in case tofunye bulungi malabozi gano nga bade bagatabuddemu please genda ku mutimbagano ogwa YouTube subscribe video no jagisamba within and a half hour from now ubangenda ja uploadinga kati so mukitegedde bulungi nnyo buli muna Uganda joli please muzukuke propaganda ali ku social media
propaganda ali ku TV za Uganda no blackmailing no bafulinga nti muli basiru njalo mna Uganda azukenze cyane takubagula maaso omulimo gwangu koze mwe munatula ne mwetula ko bagenda batta buli bagenda mutta bataze batwale ensi bebaswale ensi wanga temukimanyi bana basajja bakizudde nti Buganda ng'ekitundu kirimu ebyobugagga bingi nnyo n'ensenda bizitalina kati mwe mumanyi ogwange ngumaze mukamba 13 ampera nenga mwegendeza bakulembeze ba nupu obutwa bungi mwegendereze abakyali ankuzibwa abatambula nga baagala abagenda mbakaza bacyanuna amabere mukama bankumire bagenda batuga kubanga emission yawe naye Proscovia Narweiso Odrek Rwabogo omusezi ayina butcher za human body organs omwoyogerera ng'ejjembe kalondoozi kubanga mwagala kutwala nsi yaffe nze ndowooza bannayuganda kyekiseera tebabajja ku mulamu musigale ku mulamwa nze sifayo kikibogera ku social media kubanga kya bulijjo omuti ogutaliiko bitontogolo tebagukuba tolisanga muntu ng'akuba omuti nga tekuliko kyagwagala era kubaako kye baagala kati nze ali yankola mu byoyagala you are free I don't care as long as nti nzigula bannayuganda amaaso buli omu asobola okwetegereza alabe ebintu mu ndaba ey'enjawulo that is my purpose. Even if you abuse me, you do all sorts of propaganda and blackmail. I'm ready to face it because I'm just waking up all Ugandans to wake up to know that they are true citizens of Uganda and they must save their nation from the intruders, the refugees who came to seek refugee status in Uganda, but unfortunately they've turned against us with the indigenous Ugandans. They're about to finish us. So please wake up and protect your family, protect your properties, protect your life. May God bless you. Stay blessed. For God and my country. Mukama bankomire. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.